Olweyo embeera yabaddeyo nenze ndaba munaye yabadde accident siraba nsonga kyesibye abitex oba okitegeera nti bw'otunuulira embeera eyabaddeawo it was an accident abantu beenyigidde ku gate oba okitegeera so I don't know waki baba bamusiba accident is an accident fena twalumiddwa nze kennyini ng'omuntu naze nensanyusa abantu abo nempulira bulungi nnyo naye ate nabadde ntuuse gye nadde ngenda okuyimba sheeyo kwe ne bampa amawulire ago nekinkola bubi nnyo naye accident abantu anything can happen ne bwembeera nzo olwali osobola okuwulira nti olwavudde ku kisaawe bode mukonyo be mulwagudde anything can happen so kibi nnyo really but I think that was an accident. Yeah, of course. Ebintu ebimu bitugwako because tomanya bintu bya bulamu buno ndala okufa tebakwetegekera so bambi kibi nnyo ekyatuuseewo kuba naffe tetukyagala kibeewo freedom city we tukyakalira we tuze tukolera ebintu byaffe so kyonna ekituukawo naffe kitutwaliramu tusaba Mukama bambi bitambule bulungi kubanga sisuubira nti yabadde ensobi nange mbibaddemu ebintu by'abantu okubanga bajjula nali awo esho yange era abantu bajjula nnyo ne bagana n'ogikomya ereme kugenda mu maaso naye tusabire bambi bonna baviiriddwako family zaabwe abantu baabwe Mukama abagumye n'emyoyo gyabwe kyanaku kale it's very very sad katumusabire bitambule bulungi kuba tetwandimwagaliza kuba mukomera.